Alright, muka group akava mu kibiina ekya DP ne bajoininga National Unity Platform. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine, I strongly believe yenyumiriza mukyala amanyikiddwa nga Betty Namboze bakirike. Almost abasinga bonna basalawo okukola ebintu ebiri contrary to what the party believes in. Only a few like Sewungu, Namboze n'abalala bemumanyi kossa Muwanga Kivumbi. Now Namboze Betty bakireke yalayidde okufaafaagana ne ka gurupu ako. Abakulu abakola ekibiina ekimanyikibwa nga Democratic Front ye Namboze kati abayita ab'omuti gwe bayita Nkulaido. Yagambye agenda kubanga agumba mu kibuga Masaka. Tayagala muntu yenna mwako akabiina ka Nkulaido kuyingira parliament. Era nabo basazeewo muggulako olutalo. Ali mukyalo ogwo yasazeewo abakwate Kanywa, Kasibante, Mpuuga, Bwanika, Mukaaku, Mabikke n'obulalalala. Yagambye agenda bukwata bwogu. Era ye muntu yekka gwe mmanyira gwe mbirivinga aina buli kakyafu kwaba basajja. Lwakuba kati just akyabasissa akasiiso. Naye njagala owulire kye yabakoze ate tukomewo. Make sure you subscribe, tap the bell and share the video to as many people as you can. Ulira masanyalaze Masaka City. Check you down. Abantu batyanye ebigambo byange. Kasooke tulimbe mwaka yimba nga wekikakkana. Omanyi ekwata omwami tereka muganzi. Tambuza video. Abatamanyi kuyimba kati tugegenyamu. Sharinga live. Mugenda okubabulira okubaddu kali mubakubirangayo kayimba ne bayimbamu. Kale tugenda kuyimbayo kano ka kibiina katuyamba okutegeeza NUP is our party, Kyagulanyi is our president, people power is our power, Ambulera is our symbol. Okitegedde kakube engalo asezo nambezo okuyimba. Omusirikale agamba piga magoti, piga magoti, piga magoti. NUP is our party, Kyagulanyi is our president, people power is our motto, Ambulera is our symbol. Tutandise ekitambiro kya mmisa n'omusumba Betty Namboze. Ambulera people power Kyagulanyi is our president. People power Ambulera Kyagulanyi is our president. People power Kibulire naye asigaddewa ebyo ebigambo ebyo bina bye tuva okuyimba bye bifuga ekiri wano. Nze wano si gwe mulundi gwange ogusoose okuyimirirawo. Nayimirirawoko emirundi mingi okuggyako akalulu ka COVID kokka kesajja Masaka. Mukiwulidde ekyo COVID yekka gwe sajjawa naye emirundi gyonna mbadde nkola ki? Nze nina ekintu kimu nze sikyuka
bw'owuliranga omuntu agambye nti Nambooze akasikidde amayinja ng'omanya nti yasaze ekereje n'atandika okuyimirira ate nze gye nkasuka amaki ekyo mukitegeedde kigambe munno ti Nambooze yo linaku akasukawa bw'owulira agamba nti Nambooze ankubye amayinja kitegeeza yagenze n'ayimirira wa ekyo sikyuka kikola ki mbeera mu kifo kyange era emukono bw'olaba ekipande kyange kiriko ekigambo ky'omubaka anyweredde ku nsonga genda babuulira temugamba nti ebyebitaano bye bindese ebyebitaano tebiggwe nze ebyebitaano si bye bikoze ki kubanga ebitaano nabyo n'okugwawo kati byakola ki byaggwawo njagala muwulire ekindeese muwulirize nnyo obubaka buli ku ssimu muwulirize nnyo wangambye omwana nti kakatwala eri mutegere ekikoze eki ekindeese ekikoze eki njagala mutegere ekindeese naye mutya bwebakyatereeza batubabulire ekindeese basebo ne banyabo waliwo Nambooze bwatuleeta nebaga Mukama Katonda abankumidde mazima okuva lwe nasemba okujja wano olunaku olwo najjirana mu mmotoka yange ya benzi najja tukubirira natuukanga kumpi bugenze naye nga bangamba nti bw'otajja ab'e Masaka bagambye nti bajja kukulabako bwe banaakulabako bajja kusalawo nenzijja bukubirire kubanga nze sisuula ngabo awali omulwanyi so twabaza Katonda ffe baleseewo tatuleseewo kuba tuli balungi okusinga bagenda atuleseewo tutereeze ebikyasigalidde njagala kubasaba tusiriikiriremu tujjukire baganda baffe abatufuddeko naddala abo abagudde mu lutabaalo luno olw'okununula eggwanga nange nali ngenze ayi Mukama wawe ekimula ekitaggwawo ayi Omukama wawe ekimula ekitaggwawo kyoluberera kyolekera emirembe amiina ayi Omukama wawe ekimula ekitaggwawo olwaleero njagala okujjukira abantu bangi abali makomera nga nasembyeyo ye Olivia Lukaya addayo omulundi ogw'okubeka bamusibye kumpi ekisanja kiri kyonna kaakati nakino bangala bakimukole ki bakimusibe njagala okujjukira Welufa Mufumbiro amazima osanga leero singa tuli naye wa njagala kujjukira Eri Mutwe njagala kujjukira bakumi ba pulezidenti bonna nga bwe mubamanyi abali mu kkomera nze omukulu Kyagulanyi yampa minisitule nze minisita wa Uganda Affairs mu Uganda egenda okujja empya naye kati omulimu gwange nagukola ki nagutandika dda ngenda mukomera naye ntuukira ddala bwe basibira abantu nyingira munda kuba ndi minisita lindako katono njagala kujjukira Dr. Kizza Besigye wenjogerera wano essaawa kiyiseewo kati 3 okuva we baggalidde abasibe nga balidde ekyeggulo ku ssaawa 9 bali ekyeggulo ku ssaawa meka ne babaggalirayo nkuba akafaananyi kati Dr. Kizza Besigye ali mu kasenge kaliko fuuti mita emu wano ne mita emu wano kalimu akatanda bwe kati omuntu tasobola kebakako nga yevuunise oba nga atunudde waggulu otekakwebakira ku mbirizi abakakkulu abakakola baali bakakoze ku kifo kye bayita kondemu mwe basibira abamaze osalira ogw'okufa be bagenda okuwanika kalaba enkeera awo we basula mu kasenge ako kali akamooli kali fuuti 2 waggulu tekuliko dirisa akamooli kali fuuti 2 wa naye akasenge ako nga kali nga tekamalaayo wano bugazi Dr. Kizza Besigye ku ssaawa zino mutundu muno mweyebase naye nga kasibirwa bweru oluggi lusibirwa wa
kuliko akufulunya wenu wakati awali wakakubo saidi eri akasenga kanana nako bwekatyo mwe basimidde obedi lutale mukasenga kaddakao waliwo omuvubuka yali ava South Africa ng'ali mu NUP chapter ya South Africa ate musajja musiramu bamukwatira ku kisaawe abe South Africa nga balowooza ali mu Uganda ng'abeuganda balowooza ali South Africa olunaku lwe nasooka ogenda okulambula amakomera nga minisita lwe lusooka omusanga nze muzaawula nanga nti bansibira eno sigenda mu kooti sifuluma wano teriwe waffe amanyi nze nasooka okumanya bamusibirawo mu 2020 ng'akomawo ke Uganda n'okutuusa leero naye ali mu kasenga akaddako kuba ekifaananyi ekkugumu eriri awo mu kasenga ako mulimu obusenge 18 bwonna bujjudde bantu ba NUP nebweru eri mukomera liyitibwanga eggazi abantu beebase paka mutoyi bw'osituka ekiro n'ogenda ebweru bw'okomawo bwoti tosobola kumanya webadde weebase kuba abadde baba bajjuzaawo abasajja beebase bwe bati benyize n'obusajja bwabwe era be baliviirayo nga bakazi kubanga basobola kolaki omuntu bayagala kwekyusa asituka busitusi n'ayimirira ku kigere kimu ng'ekirala kirinnye ku kinakyo bino by'enjogera si byakuteebereza njogera ebintu bannayuganda banamwe bye bakola ki mukomeromu mulimu abavubuka abato nga mmwe bawanvu tebamanyi luzungu tebamanyi luganda tebamanyi luswahiri bakalamoja ewaabwe babayita bakalacuna babatiika mu bungi nnyo ne babayoola ne helikopita ne babayowa ebizira kubanga ewaabwe balina golodi balina ettaka egimu abasajja bali nsi yaabwe abo basindikibwawo kooti y'amagye ekooti eyabasindika tekyaliwo tebakyalina kooti gye balagamu naye abasibya tamanyi lwe balivaayo era tamanyi mulamuzi kyalina obbawozesa bali eyo kooti yasala negamba abantu abo baddeeka tebalina musango kooti y'amagye evuddewo Museveni n'agaana najja bukubirire mu palamenti basebo ne banyabo ntuula kakiiko akakola ku internal affairs batukwasa etteeka eryo mutugende tulikole ne tugenda emunyonyo ne tumalayo wiikendi nga tugenze abalinganga nze twamala kusaba Ssenyonyi nti wamma tugende ne tugenda omubaka wammwe naye atuula akakiiko kalinga affairs kwolwo baatugatta ne tutuula obukiiko bumeka 2 bannaffe abatuulako ab'NRM nga basinga obungi twali tumazeyo ennaku 3 ne batugaa nti batuyiseeko mu State House katugende tujjako amawolo gulo tumalirize ripooti tebajja tebakomawo batukubira buguzi simu ne bagamba nti feno yetugenze tusanze batuwandiikidde ripooti era gye tusizaako emikono kali namwe muwandiike yammwe ya minority ripoota ya palamenti bagiwandiikira mu gaki namalayo olunaku lumu 2 olwokusatu ekiro nendaba omubaka wammwe nga ze ekiro yajja kiro yajja kumuwulira ku leediyo ng'agamba bannange tuli eno tuwandiise minority report ne tubuuza ogiwandiikiddewa ffe nga tulina pulaani nga tugamba nti katuziro oba owerekedde bali bo bayise ekyabwe naye nga balaze nti wabaddewo okuteesa okw'amazima mwe ne babawangula buki ffe ne tugamba tetujja kola ki tetujja kuyingirayo ensi yonna gemanye nti ekyo kyali kyaki munaffe ngaga nti yalinaki alina lipoota era nga kati bagenda ne batulangira nti etteeka lyayita bulungi kubanga waliwo abalina majority report ate n'abalina kalipoota kaki akalulu koona okubanga 15 January kekanaaleka abasibe abo mu mbeera eyo oba kekanabasumulula enkera nga 16